Munafuno adayamba kubanya kuba bibanja. Aye yafude mu mbere takola ki? Tategerekeka. Tegera atenga. Anaba yanokudde amanya ade bakola ki? Bamuwerera n'obutambi tukola ki? Tubulina wa recordings tukola ki? Tubulina tusaza omutambuza ko mu kibanja kye. Awo mule mirembe kibanja kye ne kibanja kya dalwanirira. Tusobeza okuba nti yakoze eki? Mujeno. Ekimusizza. Tegera. Abavuka musoka tukulemberanga bwe tugenda tutambudde buli wamu abasajja nga batubonyabonya ku bibanja kati wuno afudde nga twakamala okuddizibwako Pulezidenti Museveni nga yakatuddiza ku bibanja omusajja n'akutuka n'afiirawo Ssebayiga ne Isaac Mulindwa n'abalala era ne recording weeri yalesaagi recordinze ne recording weeri kyenjogera nkiyina omugenzi yakirikodinze Isaac Mulindwa ne Ssebayiga ne RDC Rwanga temwasabiriranga kituukiridde ebibanja bino tubonyebonye ku lwammwe okubanga tubonabona mubadde mumutiisatiisa naye Katonda kadde tumukunguse ekibanja kino kyonna kyabadde atulwanirira ebibanja ebyabalala n'ebibye n'ekikye kati twagadde tumukunguze tulage nti tuli wamu naye naye kati tugenda kulwana ne ku Mujaasa asembayo tuli wa Pulezidenti Museveni ye yatuzza na ku bibanja byaffe naye kati omusajja alaga nti kati tufa mpola mpola bannange mutuyambe tufa kimugunyu twagadde tumukunguse ku bibanja bino bye mulaba bino tubadde twakaddizibwako munaku 2 n'afa okitegeera Musiramu yakatuza agenda ku 2 banaye munkwate mu wano Nange baganda bange twesabire tumutwala ku nyumba ye yayibwa yene tayina kuwumula kulifa omubiri bagwe basomoyo kuje ngale kutaka ngoka kukulembera ba webityo rest in peace Sebunya abalese ebituuka nsembese wano tuwake kuwenere egenda kwewu muri awo mwasa mwendi Mugari bakage kola bakano kola mujusa tunengu mujusa tunengu pola Mugari bakage gazimba ngaye bagayiwa nabo bagenda yika we batyo abadasura mu kubo
ekitundu wennyini awoogerwa. ayinza byonna asogo Mukama atusabira omubiri gwa muganda waffe bakati takyali mulamu. Mukama yaniriza omwoyo gwe mu bulambulukufu era gwe wenna omusaasira ebyo byonna ebyamusobako. Mukama nga tumuwerekera ku lunaku lw'olusemberayo ddala ku nsi. Katonda ayinza byonna, tugumye emitima, kimanyi abasinga tuli banakuwavu, naye era oyongere okutugumiikiriza. Mukama otukyuse emitima gyaffe, kubanga ku lunaku luli olw'omusango buli muntu agenda kuwa embalirira y'obulamu bwe nga nze Lawrence Mpima Kisakye Sekuritale ku lwa mwami abavuka mujje tugire gende wali wa abanga mujje tugire Bala. Boda no wali kama yana fajaganda tajagana
Ezekiel Joseph tuli mukulwana n'ettaka lino Makena wali atulwanisa era nga atugobaganya eno embeera yakatuuka w'essaawa zino ennaku nga ziizo mabega President Museveni nga atudde ku bibanja byaffe tufiiriddwa omusajja omulwanyi waffe omu abadde batulwanirira Ssebunya yatomeddwa mu ngeri y'ekigenderere tuli mu nnyiike ng'abatuuze b'ejjagala mu ggombolola y'Egombe mu Wakiso District era ffe abasigadde abakyali abalamu twekubira omulanga bannaye twetaaga buyambi obw'amaanyi tugenda kufa ffenna tuggwewo tusaba kuyambibwa tujje nga balaba ekibanja kino kyonna bwe kitambula omugenzi ennyumba yeno gye bamenye era wetumumwezizzaawo abadde asula mu kkubo mutuyambeko ekikwatako bwenna Human Rights President Museveni Mama Nabanja n'abasigadde mwenna mujje muve mutwanirire Jagala Egombe mu Wakiso District. Tugenda kuzimba baba abadde amanyi ajjeewo ono Zetanka bw'aba amanyi abadde ajjewo empagi ebadde muyimiriddemu nze tanka wasooka tumalituite tugenda kuyita eri eddoboozi Charles Bukenya omutuuze w'ejjagala Gombe Division Nassau Municipality Wakiso District twanyoleddwa nnyo okuviibwako okufa kwa muganda waffe Ssebunya Rahmat Kabiba kyatukubenye ekyokwe yafunye accidenti ejjagala awo nga oyingira Kavule yafunye accidenti sinotulaka yamukonye natuvaako ku maaso era tuli mu nteekateeka ezimuwerekera naye twebaza nnyo byonna byabadde akola abadde musajja mulwanyi Namige naye omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuza ekisa ttaka lyabadde alwana era nga alwanira babibanja abadde musajja yeewaayo okulwanira b'ebibanja abadde nga bannannyini ttaka bagugulana kuli mwami Isaac Mulindwa ne Aliet Kadiza ne Nantaja Aliet balwanagana nga bo bannannyini ttaka nga bagubako ab'ebibanja naye alwana ennyo n'atuuka ne wa pulezidenti akabuliriza bibanja ku bibanja byabwe era mu ntambi bwe yasembyeyo okwogera yagambye bwe ndiba nfudde nfiiridde babibanja abasoba mu 15 so twebaza nnyo pulezidenti Museveni okuzzaako abantu ku bibanja byabwe nange neewuunyiza tandise nazewulire era nange nakyewuunyiza ebintu ebimu byonna bagamba ennaku z'omwezi nga 17 ne bagamba abasajja baatutulugunyiza era wadde ku bibanja byaffe ne batutulugunya kati kyebazzeeko kyekyo kuba mwami Kapipa twali naye mu State House ku Mande n'agamba bannange nfuna amawulire agantiisatiisa okunzita ng'ayogerera ddala ewa mukyala Kiconkyo n'atubuulira ffenna ab'ebibanja 7 abaaliyo ne tumugamba kati okola otya bwe twali tufuluma ebweru kubanze bwe yabyogera nentulika nenkaaba ne mugamba muganda wange kuba nali nga muganda wange ne mugamba kati okola otya naŋŋamba n'ewakasi kyabeerawo twali tufuluma State House n'agwa mu bigere bya mwami Ntanzi n'amugamba mwami Ntanzi okufa nkuwulira ngenda kufa abasajja bantiisatiisa mwami Ntanzi n'amubuuza kati osula wa n'agamba n'awakanze sikyasobola kuba okuntiisatiisa kufa
batuuse baŋŋamba bwe siva ku ttaka ŋŋenda kufa ne twawukaniraawo era ekyazeeko kubuulira nti afudde naye maama tuli bubi. Amanya Ochan Gerard era tubadde mu mbeera eno yonna nesebunya buli wamutambudde n'emiranga gino gyonna gye yeekubidde ng'ayagala okumutta. Tulimu ndowooza babiri ne mugundi eyo gye twasindika tulimu babiri ng'alina okututta, naye kasooli talowooza nti akimaliriza. Tugenda kulwana paka wanaatumalawo kale obumazi. Emyaka gyonna tubaddewo, kati yazza obuzi bw'abanga akisuubira nti nagenda kutumalawo kale atumalewo naye mugenda tusanga wano nga ffena tufiiridde wano ewaffe. Ebyange amannya nze Kasujja Ivani, omutuuze w'ejjagala eno era munnange muganda wange Sebunya Rahmat Kapipa yalayira okufa naye ng'afiiridde ku mazima ag'okumalawo omubbi oyo waggulu Mulindwa Isaac oyo alemera ku kibanja kye, era n'akamu ku katambi ke yasembayo okukola ng'alaga omwami Sebayiga nga bw'agenda okumutta. Sebayiga oyo yamweyimbamu ebbanga ddene ng'agamba ye Salehe yamusindika wano, kye tutamanyi oba kituufu oba kya bulyake oba kwonoona linnya lya muntu. Naye omwami oyo Sebayiga yayerimba ku musajja oyo paka era bwamumaziza omukka omusu, era mayiti eno tugyetooloza okugijja eri okugireeta wano tutuuse ku njuye paka tugenda omujja ntutwale mu nnyumba ye y'olubeerera. Era nga omwami bwe yalagira ssebo, omusajja oyo yakuuka ne ku maadi n'agenda mu State House, yatuuka ewa mukyala Kikyonjo n'amubuulira amazima nga bwe beeyamye okumutta nga baagala kumutta, n'amugamba maama baagala kunzita olukwe. Sebayiga yalulimu agamba mu mwami Salehe yamusindika ajja alondoola ensonga zino, era Sebayiga tetumanyi kituufu Salehe yamusindika oba mawulire ga bulimba, kyo tetukimanyi ge mazima. Naye era amaze n'amumaze omukka omusuuwuyo, amaze n'amutta. Era ne audio weeri gye yasembayo okwogera ng'alikodinga ng'eyogera ku muntu oyo omwami Sebayiga nga bwayagala okumutta, naye nga Sebayiga ye agamba. Era bwe twali wano madamu Kikyonjo bwasindika madamu Bakunzi Aneti alambula ebibanja byaffe era abirambula bulungi nnyo. Era bwe yamala okubirambula mwami Sebayiga yajja n'amubuuza guzenga n'agamba Salehe yakola ki, yamusindika. Kye tutamanyi oba kituufu oba yeerimbika mu linnya ly'oli. Omanyi abantu beerimbika mu mannya g'abantu okuwaayiriza ng'ate oluusi kituufu. Naye omwami Sebayiga oyo era amaze n'akituukiriza, wuuyo n'akatambi weekali omusajja oyo ng'ayogera Kapipa nga Sebayiga bw'ayagala okumutta. Abadde ava waggulu eyo ng'ajja wano ng'ajja kulima wali waggulu, kuba namugamba mbulooka bamaze okugasusulira mu galaba, ne mugamba jangu tulabe engeri tugenda tuzimbamu ennyumba. Bwe yabadde ajja n'atuuka wali waggulu ejjagala awo ng'agenda okuweta ku yadde kapikipiki sino tuwakadde veeno ng'ejja ne takisi ng'eva mabega. Era bw'atyo n'ava ku pikipiki adde ebbali ng'alaba sino tuwaka ejja nnyegera kubayingira bamalewo. Bwe yabadde ava ku pikipiki bw'atyo emmoloka eyavudde ne mabega yamuyingidde buyingizi n'emubba n'emutta. Twagezaako goba emmoloka eyo, omusajja yaddusizza emmoloka naye nga bwe tutuuka tumanyi ntuufu, naffe babitugambye tuli wala ne tugoba nga tetumanyi kituufu. Naye omugenzi agenza okufa oba kutuukawo bino byonna ng'ayina akatambi ke yalese ke yasembeyo okulikodinga ng'alaga Sebayiga nga bw'ayagala okumutta, ng'era agamba Sebayiga yamusindika. Sebayiga nga ye agamba mwami Salehe yamusindika okujja alondoola ensonga ze. Tutamanyi oba kituufu oba si kituufu. Twafiiriddwa omwami ono nga bwe yasazeewo okukola ekyo. Tusaba pulezidenti kuyambi omusajja atumalawo olw'ebibanja byaffe byatalinaako yadde ekiwandiiko yadde ekyapa, agenda weewerera omu ku omu watuza ku bibanja byaffe, naye omusajja agenda yeewerera omu ku omu. Ffe tusazeewo tugenda kudda ku bibanja byaffe, kale ffenna oba atumalewo ye awangula ensi eno agibeeremu obwomu. Ndayira okufa n'obutanya gwe tujja kuva ku bibanja byaffe. Oba atumalawo atumalewo yasigale ku nsaagi kungula omwami oyo. Era omugenzi yaleka akatambi bulungi nga kalaga Sebayiga bw'ayagala okumutta era weekali.
Kisache sekuritale w'ekyalo ky'Ejjagala lwa mwami Kusambiza Patrick munakuwavu nnyo era talina maanyi waali olw'okuviibwako muganda waffe era mukwano gwaffe abamu mwami waffe katufuuse bannamwandu. Kitalo nnyo, kitalo ddala bassebo ne bannyabo. Bassebo ne bannyabo ffenna ly'ekkubo twajja ku nsi nga tetwebuuzizza kwani ku Katonda. Era Katonda atutwala tatukoze eki talina gwe yeebuuzizzaako. Naye ffenna tuli banakuwavu kituufu tugume mu nnyiike naye Katonda yatwala era yagaba. Bassebo ne bannyabo ebigambo bibeerawo naye okufa kukola ki nako weekuli. Nsaba tusigale nga tuli bakkakkamu tuwerekere muganda waffe ffenna mu nnyiike gye tulina tuwerekere muganda waffe tumuziike ku lunaku lwe ng'embaga y'olwaleero olusemberayo ddala okumukubako eriiso ki evvannyuma babeera mu mirembe. Bwe kitakosezza osobola okufukamira ne tusaba essaala. Mufukamire. Emizimu gibadde ki? Ogenda kulikayo. Vai. Chopara na grande dewan. Temugira nnyo, muwe gadi. Ono muwe gadi. Mujake badi. Muleke. Dagala libanonya wansi. Dili midwe twego. Usoka mujeo kesi. Kesi.
omumwa bagusibye kyaka bamutaddemu omusajja bwogera n'alinnya abantu basatu n'avako ono ate nga abaana batono bajjayo eddagala ku malalo tekisoboka bakkirize abawoza muno seminti tagenda eddagala liveeyo kyeribi Uy,
Tewali mukwati. era kibi nnyo ono abakojja wange simasemu myala ku maati naye kyannaku nnyo nti obuvuyo buzzeewo butategedde nebamuziikulayo okumuziikulayo fenna kitukubye ekikwe naye katwagala okulabika nti tumuzaayo aziikibwe ng'empisa z'obuganda bwe ziba naye nga ekyamazima poliisi ekibiteze etuyambyeko okulabika nti ojja wange ono bamuzaayo okumasika nakumatisa ebunya Don't talk such nonsense like that. Hey, hello. Let the baba. Let the baba. Waina jafu butuze tabaddeewo omuwala tabaddeewo waina jafu jeno ngakaba
ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza tusooka okukungubaga ennyo olw'omugole waffe yatuvuddeko abadde yalaba omusana Lagmat Kapipa nga yajoyininga ekibiina ky'NRM kyannaku nnyo ntalabye ku Pulezidenti Museveni 2026 enkololo ng'alayira naye tweyama olw'ekibiina ky'NRM nga mpita nga olw'okukiikirira mukama wange RDC wa Nansana Municipality wamu ne maama RDC we Wakiso nga nze mbakiikiridde mu kuwerekera muganda waffe ono tweyama ffe ab'ekibiina kiri mu buyinza eky'NRM okuweerera abaana ba Ssebunya paka lwe balimalako wamu n'okubudaabuda bannamwandu n'okulondoola ebintu bye byalese emyaka emitono nnyo. Awo nno we tugamba bannanga ba famire kitalo nnyo kitalo ddala era nga tubasaba abassebo ne bannyabo okukuuma emirembe muganda waffe yatuvuddeko mu kaseera akatono nnyo. Tubasaasidde nnyo tubasaasidde ddala mugumire ddala ku lwa mukama wange Justin Mbabazi ne ku lwa Lwanga RDC wa Nansana Municipality bamulekwa ku lunaku lw'Emmande ngenda batwala mu maofiisi omwo tulabe nga tukola ku nteekateeka z'okusoma mwenna bamulekwa ba Lagmat Kapipa. Kasujja wuuyaawo era ne ngamba ne Kasujja nga afudde era nze bwe mbadde mbika nze obwedda mbika Kasujja era nga bambuuza ani oyo nga tetumumanyi n'emmoloka gy'ovuga nga obwedda njogera kubangi manyi kati ate bwenzize tenendaba Ssebunya ate nga Ssebunya naye muntu waffe tubeera nnyo naye Kagule n'Ejjagala. Ekisinza okunnuma ku kufa kuno nti ono afudde mwana muto nnyo. Omanyi omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yagukwasa abavubuka. Abavubuka baffe bwe bakula tufuna essuubi ly'amaanyi n'amaanyi mangi nga tubalaba bavaamu. Ate nze ndi muweereza wa bavubuka bempeerezaamu eggwanga lyonna. Kale ono Ssebunya ono afudde tanaweza myaka 35. Kitegeeza afudde mwana muki mwana muto. Kwe kunyoloke tulina kubanga agenze muto abaana bano bato n'okwezimba ng'omuvubuka abadde agezezzaako naye era nga neera akyali muto okujja nga tetweteeseteese ne kutukwakkula nga bwe kwakkudde Ssebunya. Sitole bwe bagikunyumiza nze bagitegeezezza gy'olweggulo nga sitole tetegeerekeka naye yonna Katonda ateesa ebigambo gwe tubikwasa kubanga sitole yonna nga bwe yabaddewo nga toyinza gitegeera. Ate Katonda bw'aba ateesezza bannange okuva jjonze mpulira ebigambo bingi nejjo bwe nabaddeko ekavulaawo nga ninako akafunda kange wentudde nina abasajja be nabaddemu nga balina obucupa obutonotono bwe buti babadde banywa naye nze nabadde neyange ey'amazzi eyalenze oli nze gye nabadde nayo. Abavubuka bali nga balina obucupa obutono nga balina sitole nnyingi nnyo ze boogera ku kufa kuno naye ffe ng'abaweereza era ng'abantu abakola emirimu egy'omu community tumanyi kye bayita human mortality. Human mortality nti ffenna within a second ng'omuntu azikidde. Egombanga naye bannange nze eryo kandimenye mbeegombye nange bwe ndifa abantu balibeera bwe batyo okujja okunziika negomba Ssebunya. Munjagaliza tekibanga kirungi obudde bw'okulimbalimba n'okuwaayiriza nga butuuse nga bampaayiriza abantu abo okubeera nga bantuwa obwesigeebwe era nga gwe mulaba oyo yabadde mukama wange era nina enyiike n'obulumi naye nga mu bulumi obwo obw'okunyolwa ababaddewo ejjo bye twayogeddeko ensonga twagitadde mu nkola
mbadde nsaba bannange ttiimu eyo nga bwetambula mwenna mujje mpolampola mutuuke wano tufune ekifaananyi kino ekyawamu. Bukenya musituka njagala ekifaananyi kino kigire muzeewo bafunye kanso waffe wuuyo misitali oyo no ye kanso waffe ddala wanika kukumira era ajja kubawa ennamba ye ey'essimu mu kumaliriza wabaawo ebisobye ebitateredde omukubiro eyo obulungi. Nfunye okutegeezebwa, nfunye essimu eri ababaddewo jjo ku bye mwawulidde byonna. Bakama bange batukubidde essimu, Mwami Rawumat Kapipa Sebunya nga bwe twakkaanya meseji mwaziwulidde eggulo nga zizannya. Era tufunye essimu okuva ew'omukulembeze dayirekiti ebibanja babibadizibwa era mukkirizibwa okuzimba. Buli omu bw'oli okkirizibwawo n'okuzimba, okkirizibwa okuzimba. Nga bwe nabagambye eggulo nti Mwami Rawumat Kapipa mukama wange wadda ngenzeeko naye tukyali ffenna era olumbe lw'omukwabizibwa tugenda kumuzimbira, tugenda kuzimba amaka ge waggulu, naye amaka ago si ga bannamwandu sigaani, g'abaana bonna. Era nga famire omulimu gwe tubawadde mujja kutuuza abaana abo mwe bennyini mulituwa omusikaali kuuma enju y'abaana. Mukama wange ono tetujja kubeera wano, tujja kubeera mu gafuula amaka ge mbaki tutta wano mama ogenda kitwalako kifunemu obutitimbe njo okuddamu oba okwogera naye. Nze nasembye okwogera naye jjo ssaawa 2:15 nga mubuuza ebyava mu State House n'abensindikira, naye nga bw'omanya ebyobufuzi nabiwuliriza saamuze mukuba n'abadde n'okuziika kwa mirundi 4 kumpi lunaku lulamba n'amazina gyagendeddeko. Saagala nnyo okugenda wala kubanga munamateeka talina kugenda mu ebyo, naye sipiidi y'amaanyi yansuseeko, so sigikkiriza kubanga eri nnomo. Olwajjo mu kitundu nasookedde ku mufu badde ntambuza ebintu ebyo oba waliwo ssente oba teziriiwo lw'amaanyi ga mwami ono, kubanga ye muntu yekka aŋŋamba nti kino twandikinyambye nikikola ninfaayo ninkola ki. Mwami Swaibu ekyo njulira kasente oluusi kabulamu n'oteekamu. Banajjagala bwe nalaba nga bitandise okulemerera mukulu naye akasente kakendedde ninzija ku mukutu niŋŋamba tukuŋŋaanye nga ka transport akakola ki akatwala looya mu kooti. We tutuuse si wabi, era mwenna abalinawo ebibanja siyimiridde wano okukola kintu kyonna, nyimiridde okubagumya nti oba ono avuddewo. Sisuubira nti omuntu asobola okugyawo bonna, tugenda kulwana mpaka ku mujaasi akola ki. Ekyo nakigene mu audio ya Kapipa gye yaweereza ng'agamba nti ayina be yeekengera okumutta. Audio za mirundi 2 mulimu audio mwe gye mutamanyi. Audio emu ndabye wano police staffs obujulizi bwamubwetaaga mbuyina. Omwami Kabuuza Godfrey Kabuuza Thomas